Okay, Tuli Live, direct. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. I endeavor to subscribe at tapping in a notification bell. Omukyala amanyikibwa nga Nammere, eggwanga Uganda limufuukidde eggwanga Uganda. Abantu e Masaka basosola Nammere nti ne waba ayitawo buyisi mu katale bamusindikira ebigambo. Nammere alabika ayingidde mu ligi lya mpuuga abantu abataagalibwa Masaka. Kino kyavudde ku mbeera eyabaddewo we baabadde bazzeemu okubala obululu n'ebigambo Nammere bye yayogedde after that. Njagala ate owulire bino tukomewo tovaawo. Abantu ne bamukubye olube wabaddewo omukazi abadde akikulembeddemu ne baagala omukwata omutwala omusiba mugegwe tugenda kusiba mugambye wabba obuwanguzi. Omanyi ekyo ekisinga omuluma era ne mulya nnyama ekyamuvumizza ennyo eggulo kugamba Nammere nti kooti ye yamulangira ate nga ge mazima abantu si be baamulonda kooti ye yamulangiridde. Era akalulu Nammere ekintu kyagenda olwana nakyo bakiyita legitimacy. Nga walaba General Museveni bwafugise emmundu naye obubaka bwa parliament alina bubeerako na mmundu throughout mu Masaka kubanga ewatali ekyo talina ngeri gyagenda afunamu legitimacy. Teri amukkiririzaamu ku nneeyisa gye yeeyisa n'abamba tona abaali bamulonze nze nkimanyi taba representinga era abasinga bamwagalako kasente kubanga mu kalulu kano ffenna tukkirize ng'ovudde ku ye DF yebadde eringa emuvuganya ku ssente kubanga olaba crowds zatambula nazo abantu basuzizza ku Liberation Grounds okumala ennaku 3 n'ebiro 3 ng'abaliisa abanywesa on a daily nga buli muntu amwokya omutwalo n'amala ate ng'alina omugulira n'emmere ate ng'alina n'obbatambuza obbazzaayo ssente zaayiye nnyingi nnyo era nsuubira n'okulemerako okwesimba okulaba ng'alangirirwa kufuba kulaba ng'akola ki nga wali okubanga kwegamba accountability y'omusimbi ogwo omungi gwe yakola ki gwe yafuna mu byonna process ye kyabamanya it is totally a sham process. Nze naliyo tugeze kubanga ebimu bino twandibadde bunyumiza ebimu obuwemu obumu twandibadde nga kwegamba teri yabujulira olaba n'ebyawandiikibwa ebimu ebyo tubimanyi oba bitusomerwa kubanga waaliwo omu oba ababiri abaalaba bwe batunyumiza story ya Sodomu ne Gomora waliyo luuti eyagirabako era n'aginyumiza abantu nti Sodomu ne Gomora Katonda aweerezza ennimi ez'omuliro ne zimwokya n'asaanawo si lwakuba nti yali musiyazi naye lwakuba yaliwo ng'omujulizi yabiraba ebyagenze mu maaso ku Office Electoral Commission muganda wange byabuwemu byabadde byetaagako kwegamba okunyumiza abaana n'abazzukulu nti tubanyumize nti mu Masaka waliwo omuntu eyeerimbika oba eyeerippa ku bubaka obw'omukikuba omukyala omubaka omukyala owa Masaka naye nga kooti yemulangiridde ng'abantu si be bamulonze ng'ayise mu kamooli kubanga omulamuzi yatuuse nga common sense yenna takyakola. Nze naleta parking list ya Masaka ne tugamba mbanga mugenda kuddamu kubala ali sisiuze zimu tukomparinge tukakasenti obululu bwe mubale box zezo ebyo byonna nga tayagala kumanya ne tugamba nti kale wamwe nno katutunulire ku number of total voters abali mu original tally eya presiding officer yasookawo omulamuzi naganze nazze presiding officer nze buli kimu nva wano nga ngumazeemu guno omuzannyo era indeed yamaze nga omulimu ogwagukoze ogw'okutukakaatikako omubaka omukyala e Masaka mu kaseera kano. Ekirungi omubaka Rose Nalubowa yagenze mu maaso n'agenda ku High Court ku makya ku lunaku lwa bbalaza n'aloopayo omusango n'aguteekayo nga ayogera ebyo byonna ebirumira ebyabadde mu process y'okubala akalulu. Kaakati akazito konna kazze ku High Court y'e Masaka eri omulamuzi ow'ekitiibwa Nakintu yagenda otubuulira oba omulamuzi asiimwe kye yakoze kyali kirabiseeko mu nsi yonna oba kyali kirabiddwako ewantu wonna kubanga munnange ngera omulamuzi chief magistrate we yaga nti etteeka likula likyuka kati tulaba oba ne High Court enakkiriza kooti ya wansi okugivunvubika etyo okugityoba olugiyisaamu olugaayo ekintu ekitabangawo kooti eya wansi ejja ekisaabulule president eyo ebaddengawo naye nga kya buswavu tekiina ngeri gye kinnyonnyolekeka kiswaliza ddala kwegamba
mani kiri kinuma ate twalinga tutambula nga olwokuba tewaliwo kamera nga bwatwewandirako ku electoral commission bwe bati bwe bawanja akalulu muve ku biri ebyammwe ebya president wammwe yeekwese bwe bati bwe bakabanja naye nga mujjuke twali mu campaign yayasamanga agamba nti gwe bakuba akalulu mu box tagenda mu kooti naye bakamumesse emisinde gye yatutosibira mu kooti gyewuunyisa waliwo scenario yaliwo ekiro ekimu nga bagoba aba security abalala ku offices electoral commission olugambo lutugamba nti yakubira direct ono omutamiivu anis sani first son ye yayisaamu essimu CDF nakuba essimu direct ng'alagira bonna abali badeployinzeewo ng'ogyeko security yali assigned baveewo era munnange ne bavaawo bannange tulabye ebintu e Masaka bulijjo mukyatutendereza lwalwasa naye kati ebiriwo byo byewuunyisa fe abalina bitaano fe abalina omugalatiya fe abalina kati omulamuzi atategerekeka fe abalina kati omubaka asinga okuwemula nga bamutukakatiseeko atalina mpisa buli omu amwasamira buli omu amubambira tafaayo baaliwa ate ekisinga okunyiiza bannayuganda bangi ne bakirabanga ekiryokke era ffe konsaani yaffe politics w'e Masaka abaddenga on principle nti kati ogeza mwami bitaano tumukubye akalulu e Masaka nga tumulanga kubba miliyoni 5 ngera politics waffe atambulira kweza ensonga ez'essimba naye kati tuguddemu omuyeekera yazze okulaga nti akazannyo ke kankwagulonjereere nti oba tawangudde oba talondeddwa asobola okukozesa state n'emulangirira and indeed yalangiriddwa kati ffenna kye tulinze kwe kulaba ebyo ebiddako naye kyembagamba ekyo mukyala Namere kye yakoze mu studio ku NBS temukyewuunya ffe Mutale Center buli lunaku byabadde akola buli lunaku byabadde atuyisaamu era abamu abasirikale bamutya security yonna e Masaka emutya kubanga yaleeta transfer regional police commander RPC buli muntu amutya amutunuulira amutya omusirikale ne bw'abanga yandikoze ekituufu ng'etteeka we limulagira bw'ajjukiramu nti RPC we bamuwa transfer watali nsonga ya Simba ng'apulinga back zakalulu kange baali amagye ga UPDF yajja n'esalako ekyabakuza waliwo polling center ne polling stations eziwera ddala 10 UPDF yasalakuko ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi ne balyoka badibaga akalulu kange n'enkunga abantu okujja okunyamba UPDF nayo neekunga nali manyinyi n'eggaali ne bajja amagye nga gasukka ne mu 10 nga balina emmundu eya buli kika ne bateekawo embeera ng'ate nkubira poliisi okujja okunyamba baŋŋamba kimu muganda wange naffe byatususseeko era baatunuulira butunuulizi n'entunula bwe nti nga ntunula bwe nti baganya muntu yenna kujjako kamera era ababiri abasatu abagezaako okukwata ekigenda mu maaso babatikka kabangali ya military paka ku barakisi ne babasanguza mbe babasanguza ne babasaasira ne babata so ekigenda maaso Masaka mwongere kutusabira impunity eriyo tegambwako nze akalulu kange kalangirirwa nga tekaliiko na tali sheet era presiding officer yogera bwogezi nti ono yawangudde ekimanya kabonera nti yawangudde naye nga tewali nsonga lwaki akola ki lwaki awangula era twatuuka kufuluma Mutale Center nga zisiina nga twali declaration form ne twekubira enduulu yaŋŋamba kimu genda mu kooti egamba ye impunity z'e Masaka obwa nantagambwako teri kyabalumanga ffe kuwanguza president mu Masaka twawangula over mingiri mbabulidde president waffe yafuna obululu almost emitwalo 4 nga Mwai Museveni ali ku mutwalo gumu ate nga nagwo ogumu ogwo baali ogumu baguyiyemu buyiyi ogufuna ne tujja tuwanguza ababaka bonna nga tukolera wamu nga ttiimu naye impunity yagenda erinnya ttiimu eyabadde musango wa mukyala Namere yamala wiiki nnamba e Masaka nga bateekateeka buli lunaku nga bali kufumba bwe bayiwamu obululu bwe bagatta kino bwe bagatta kiri paka lwe balaba nga kigguse awo ne balyoka bagenda mu kooti naye mu byonna tulemezeemu bannayuganda bangi bw'obatuukako bawulira nga abaweddemu essuubi balaba ng'ekitasoboka muganda wange dictatorships zonna bwe ziba
bannakyemalira bonna oye ati waabwe gwe bakozesa ati gwe bakozesa kusookera ddala kuwamba buli state institution era ekyo kyo mwakirabye nga buli institution mpambe ekyokubiri kusindika kutya ntiisa mu bantu kati ffe Masaka lunaku lwe balangirira pulezidenti batta abaana babiri mu nnyende waliwe bayita ku stage ya Ventino battawo abaana babiri babakuba amasasi ng'ovudde ku abo abattibwa mu Masaka batukwatamu abaana bawera 1,300 era kati bali mu prison bakola busibe twakatandika ku lutalo lw'okubajjayo tiimu ebadde esaasaanye eno tulwanagana na Nammere ku mukono ogumu eno tulwanagana na kalulu kalala era tubadde so disintegrated so mutusabire nnyo nkimanyi ne districts endamuyina ebizibu bye muyitamu ebyenjawulo bangi babakwatamu abaana ate n'emikutu gy'amawulire giti okubyogerako nti ffe olunaku olwa 10 General Museveni bamulangirira 18 we mbaseerabidde okuva 18 police ne military basiiba basomba abaana baffe bonna ba foot soldier nakyo batugenda otutuuka mu kalulu kaffe no ku level eza wansi nga moral bagisaze ng'abaana abasinga baliira ku nsiko ng'abasinga bali ku dduka nga babataddeko ekibuli ekitali kya bulijjo era twongera okusabira abaana baffe abali mu makomera ly'essaza lijjudde ekkomera erya Masaka main prison ewali baganda baffe b'eddimuto wonna wajjuddeyo abaana b'enkyukakyuka tusabe Mungu abasaasire bafune beyiro beyimirirwe ate baddeyo bawangaale n'abantu baabwe batambuze obulamu kubanga oli najja n'akubba akaluluko ate n'akutwalako n'eddembe lyo mwana erijogo liba lisusse we lyandikomye bonna abaana be abagezaako kabanja bangi bakyalemezaamu naye nga kyobamumanya embeera tebadde nnyangu twagwiriddwako ekizibu mwenna kye mwalabyeko eggulo ku TV era mugenda kwongera okulaba nga kibeeyoleka ekizibu ekyo kazi nga awemula omusajja kazi nga avuma alinga yatandikawo olutalo lwa 86 olwaleeta General Museveni mu nsiko naye tugume tunywere tujja kutuuka enywera yerima tukimanyi si byangu president waffe aliira ku nsiko naye nga bwasiiba abagumya buli lunaku kirungi gyali akyali free ali mulamu yali mulamu bulungi ate ayongera obbagumya tebigenda kuba byangu essembabule ku mulirwana ekiriyo mu kiraba presiding officer olwavudde bwati mukaffe azzeeyo essembabule nkimanyi omulimu gwe baliko ogusinga okuba omukulu gwa kudiringa na NUP kulaba nga NUP bagifufuggaza okugifulumya Masaka n'okugifulumya Uganda. Omusango gwa Honorable Rose Nalubowa abalamuzi bali ku live ya weeks 2 so tugusuubire weeks 2 okuva wiiki eno gye tulimu okubanga tumanya ddi lunaku lwe bataddeyo guwulira naye nga Honorable Nalubowa naye tumuteeke mu ssaala agume alimezeemu eno ye revolution eba ye struggle gye twogerako kati ye agirimu wakati sawa ya kuwulira kaliro nga bwe kwocha ne tukole kyonna ekisoboka okulaba nga president waffe tumuteekayo mu ntebe ng'ate Uganda efuna eddembe eryo ffenna lye twetaaga enkya tujja kudda ne part 2 ku neeyisa y'omukyalo oyo Nammere na biki byagezezzaako okukyankalanya mu kibuga Masaka okulaba nga status ko yonna agikyankalanya ayina ba partners be tujja okwogerako nga RCC polling stations 11 ezitaabalibwa babeera abantu nga 15 oba 10,4 ne mugamba nti nangamba kakati nze nabadde tusobola disfranchising abantu 4,000 mu 15 neme kulaba choice yaabwe kike baali basazeewo ne mugamba ne mugamba naye kakati bwe twali nga tugenda nga tugenze tubala bagenze okuwuzika nga boxes zabaddemu obuzibu zabadde box 9 kati nga bw'ogendera ku kibalo kye kyagamba nti abantu 4,5 n'okubisaamu boxes omwenda ze twasanze nga ezimu tezirimu bululu ezimu n'eri emmenye ebbiri nga zirimu obululu bwa Nammere bokka n'okubisaamu ku muwendo ogwo nga babeera abantu 4,500 kati nze kwe kumubuuza nti ate bano 4,500 li watugambye ekyakuweeseza recount wadde toyagala kusibirayo bantu 15,000 ne muganda naye kaakati weewaddeyo osibireyo abantu 4,500 nangamba ebyo tobintwalamu nnyo kati eno yabadde ensala yange siiyo saagala onsomese mateeka ate nze ge nasooka okukola ki okusoma nga bwati bwanziramu ne mugamba naye yadde simanyi mateeka bwe kennyini bw'osalawo okuteekinga eyo mugiyita utilitarian approach
for the common good ne mugamba naye mbadde mmanyi nti etteeka terifevalinga oba bantu bangi ne mugamba etteeka nawe liba nga lifevalinga muntu omu lisigala tteeka nangamba nze nasalawo okusala bwentyo era mulina okukkiriziganya n'ekyo kye nakola kye nasalawo pozi ekyasinga okutwewunyisa ku lunaku olwasembayo era nga bwe walaba ky'omulamuzi yatubulako ssaawa 6 yatuuka nga kisusse kubanga ebokisi awo zaali zisusse zirina ebirumira ate nze nkimanyina bulungi ebimu bye baali babala byali tebitaalinga naki kye baagala kakati bweziwera ssaawa 6 omulamuzi ng'abula omulamuzi bw'abula tetwasooka kifaako n'aleka bakilakisi be ne batandika okubala akalulu kakati ziwera ssaawa nga 9 bannamawulire bamunoonya avayo gye yali yeekukumye agenda mu mawulire amala okwogera ne bannamawulire era ng'addamu abula yabula okuvako obudde mpaka ku ssaawa zaalinganga 3 bwe twamulaba nga abasirikale bamukukusa nga bamujja mu woofiisi n'agenda n'atula mu mmotoka ye n'afuluma geeti ne batugamba nti alabika agenze kwambala kwetereeza ne tugamba aba agenze kwambala kwetereeza kale tekiina ttabu waayitawo eddakiika nga 4 omulamuzi n'akomawo era bwe yakomawo naye ne yeesogga woofiisi awo n'amalayo essaawa zaali 2 okuva ku ssaawa nga 3 n'eddakiika 4 yakomawo ssaawa zaali nga 5:15 naye ng'era nawo basoose mufoosinga balaba abasirikale bayingirangayo n'emmundu we bafuluma we bayingira ne tugamba omulamuzi bagenda muleetera ku mmundu biki ne bitutabula tuba tuli awo ku ssaawa nga 5:15 n'ajja bw'ajja olw'ensonga nti ndozo olunaku naye lwali lumubeeredde luwanvu amasimu ng'afunye mangi yatandika nakwewozaako n'atugamba wedda mikwano gyange ginkubira lwaki nakoze kino naye nange nabadde simanyi nti nno nkola nsobi so olabira ddala omuntu omanyi njogere nti ali incompetent nti ekintu yakikola out of ignorance naye nga tetusuubira nti yali takimanyi munnange omulamuzi nga yeewozaako nga atandika okulanga in fact twali tumusuubira okujja okutuwa statistics z'ebintu bino okuva gye byatandikira kubanga jjukira ku lunaku olwasooka yajjanga n'asomayo awo ttali n'agamba binyonyi obwo bayimiridde bwe bati naye tugenda oyingira olunaku olwokubiri teyaddamu kikola kubanga yamanya ssaawa yonna tugenda mumukwata offside kubanga tali yaabwe gye baddamu ne be baalangirira tebimakinga wadde tetwagala statistics ezo zifuula public olw'okuba nti okusookera ddala process yonna twali tugiwakanya era ffe abamu okubeerayo twaliyo okubeera nga kujulira buli kuwemuka kwali Masaka kujulira mu kintu nammere kye yakola era ye ekyoku katuki yakoze kye bayita rape ogw'obuliisa bayita ogw'obuliisa maanyi yensonga gye yakoze genda mu maaso kakati omulamuzi nga ye omulamuzi yakola ensala ye naye bakilakisi be yajja nabo yalina bastaafu baalinga abantu 8 abantu abo ng'oggyeko ye bo baali tebakkiriziganya nakyali kigenda mu maaso era omu ku banne yamuzza n'ebbali n'amugamba naye bino biki bye tulimu ebokisi tusanga nkalu ebokisi tusanga zirimu za bululu bw'abakandidate n'amugamba naye bino tetusobola bikomya wano ne tugenda ne tubikomya wano bye tubazeeko bimala oli kwe kumugamba nti tulina okubala obululu buno kuba tulaze kukola likawunti nga te zino zo tetuzibaze ate ng'etteeka litugamba kukola likawunti ate ezimu tuze excluding mune namuganze bye tukola sibitegeera era yagenda okuvaawo awo nga bakilakisi abamu ye ne bakilakisi be tebakwatagana ku approach ya bintu ebyo era by the way we wali tonnadda we twakunoonyeza waliwo ekyamagero kye twasanga kankiyite kyamagero maybe tubadde tetukyogeranga omulamuzi omu yagenda mwabo ba assistant be baba ba court clerks whoever be yali ataddewo mu kuyambako yagenda n'akwata mu kibaasa ekimu omubeera unused materials accountability form biki mu kukifungula ekibaasa ekyo kwe kusangamu akatabo nga kajjuddemu obululu obutiikinge naye nga tebaabuyuzizzaamu era baazingako mangu nnyo okusookera ddala omukyalo oyo nammere kye yakola yamakinga sure nti agobayo abo bonna abayinza omulabisa yagobayo abamilitale bonna abaaliyo n'abeera nga kugamba tale center yagiri in charge era ekifo ky'omulamuzi n'atuuka nga yakitudde mu mitambo
omulamuzi taliiwo wakalu era abanamawulire ng'ogyeko wa TMT waliwo omuvubuka unaji n'omuwala yali asibye akaya nga be bokka abaliwo abasigadde ng'eyo ensonga kati bamufulumye bamukuba ejjeeke naye kwegamba ebyewuunyisa byabadde Masaka baganda bange era twesabire nnyo kubanga ekikola kye yakoze kya buliisa maanyi kikola kya buwemu namulabye nga yeekaliza mu mwami Mulyannyama nempulya nga nennaku enkwata strategy eyo mwami Mulyannyama mukyala Nammere gye yaleeta kuviira ddala mu Ttale Center kuwogganira waggulu kubuulinga buli omu kuwemula buli omu ate nga sitatandika okuwemula common sense nga abula abamu abategeera nga basirika abatasobola kgenda mu shouting match naye ebintu byakola bannange bintu bya buwemu nnyo bintu bya kisiru nnyo era politics bwagala ogezaako okuleeta Masaka whereby abuulinga buli omu yaboggoleranga returning officer nga tuli ku bululu bwa akalulu kenaaka obwa meeya kayinza kikkiriza nti muntu eyeesimbyewo ku bubaka bwa parliament ng'olaba naffe be bayita bahuligana b'NUP level gye yaliko kale tugituukako ng'ovudde ku boggolera returning officer nga bw'akwata ku basirikale abayisanga kyakuttale wali DPC waffe ow'Omasaka ku CPS amulabanga simanyi oba sho wabaddeko ku NDS oba wagirabye tonalabyeko ndabye clips ntonotono ezizza oluvannyuma yonna enamba saagirabe naawe yakwogeddeko ng'agamba ki baade bamugamba nti oba process twagizira nga tetuliiyo so nawuletanga example n'agamba nti waliyo noono simanya ye Moshi simanya yayambako Joel Ssenyonyi ye kennyini nyini yaliyo nga witnessinga process